Wuliriza olunaku lwajjo wabaddewo amawulire ag'entiisa amabi oba beeyita ba warriors oba beeyita batya Moroto district Karamoja wabaddeyo oba tuliyite Ettemu because bw'olaba abasajja ba poliisi n'abakungu be batemyetemye ebijambiya biki byali buno obusajja si bwangu kati security agencies in Moroto district comprising nga mugendeddemu ame ne police balonkinze kye bayita omuyiggo eri ba suspects ba Karamojongo warriors abatwalidde amateeka mu ngalo ne bakola effujjo ne bagwira abakungu ba Ministry ya Energy ne Mineral Development yesterday ku Monday. Mbadde ndaba acting police spokesperson Mike Lungole ngagamba 2 missing guns belong to the 2 Updf officers who were guarding the energy ministry officials before they were shot dead nga tebana bakuba masasi kutibwa bano batiddwa n'abalala they were killed n'abalala basatu okuva mu ministry omba mwita Charles Orwenyi Richard Kigwe ne Edena Musime bano be batiddwa mu bulumbaganyo bw'abakolebwako kitegeza almost abantu batano because police egamba waliwo n'abasirikale ba UPDF abatannaba kutegeerekeka babiri nabo batiddwa bano babadde ku mulimu ogw'okumappinga kye bayita mineral mapping exercise mu area mu kitundu kye bayita Kubebe located in Lokiserei Parish Lotisan sub-county in Moroto district. Bugenzo okukyama kyagonnako olwaleero nga jeno muhoozi kane rugaba agenzi ku mukutu gwo gwa Twitter gwatera okukozesa nateekako ebigambo bino. My Karamojongo brothers, we have begged you to stop the life of robbery and violence. Tubegayiridde ebbanga ddene mukomye okubeera n'obulamu obw'obubbi n'obutabanguko. We have begged you to stop attacking your neighbors. Tubegayiridde okulekeraawo okulumba bamulirwana abammwe naye kiganye. You have refused all our appeals. Okusaba kwaffe kwonna n'okwegayirira mukuganye. Well, now we are coming. Kakati tujja. And hell is coming with us. Geyene janaffe oyo bwayogera. Sizaako kintu kirala. Nkikuddiremu. Tubegayiridde ebbanga lyonna mukomye okubeera obulamu bw'obubbi kubba kwebbako mundu kwebbako simanyi nte kwekuba babawaana simanyi Bakaramoja bazibu simanyi Bakaramoja bakambwe. Tubegayiridde mukomye embeera eyo muganye. Tubegayiridde okukomya okulumba bannammwe baneiba bammwe bamulirwana muganye. You have refused all our appeals. Muganye okuteeka ekitiibwa mu kusaba kwaffe kwonna kwe tubegayiridde bane muweeye mundu banange mukole kino. Muhoozi agambye well yakadde okuva eri ewa 5-star general Egypt agambye now we are coming and hell is coming with us. Tujja naye neggeyeena ejja naffe. Muhoozi Kainerugaba Commander Land Forces yikyanaasalawo abenaale mu kibagenda bagenda funa omuntu agenda obakiikirira. In fact opposition weetefune waabwe NRM ajja kuyitamu unopposed kubanga NRM okujjako kati abayinza okudifayinga ba federal sekikubo mubamanyi bo kati banaadifayinga wano oli ekyamazima kati tukkirize mbu ekifo ky'obwa deputy kiringa ekikalu kyova olaba ayagala obwa deputy
ye nalabye kaani kubanga Ibrahim Ssemujju yagamba tagenda kuleka NRM kubeera mu parliament baberenga abali mu kokasi yaabwe babenga abalonda ssentebe oba speaker wa NRM nti ayite obulambalamba nedda nagamba yadde ku mulundi guli nafuna obululu 15 kyokka buli opposition agamba yampa buli opposition gwasaga muze muganda ngenda kuwa nino mukulu gwe nali nkola naye interview nagamba kakati fwe tugenda awo tugenda mu kibeta mathematical chances kati nifune we tunaleeta talina chances za kuwangula ne mubuuza naye kyogamba boba n'omuntu nga gw'omukkiririzaamu tugeze kale kana akalulu akobwa ssentebe akali ku layini taatawo yeesimbye okale omuntu wo bw'olaba nga tajja kuwangula ku layini oliko bw'omungwa naawe ofubutukako because waliwo okulonda okulaga nti tugeze muli ababaka b'opposition 19 mwenna mu ddembe bagawa omunnammwe bali bamanye nti ekyamazimba naffe tubadde twagala okutwala ekifo kino yanza mathematical chances kati twagenda okulaba nga ffenna ne tugira tuti tetuwangula ne mugamba nga mugenda mu kalulu nga mukimanyi mwami Museven yagenda okubeera pulezidenti ekyo ne kimulema Ukraine oba Ukraine tukyusiza n'omudigido Ukraine gwanga lya musaayi ampuliriza wonna osina okubanga otumbudde miranga myereere bassebo ne bannyabo ndooza soke nkuwe wano kubanga ekibuga kye bayita Malpool baba ekigambo kye bayita lutalo si kirungi bugenza okukyama kyagonnako olwaleero wuliriza goberera Russia ey'omusajja dictator Putin Vladimir Putin because eyasembayo okwagala okumuzoganyaamu kakatonotono baamuwa obutwa this fact nakati ali mu komera in fact baamujjomo mu ggwanga kati ali mu komera baamusingisa emisango teri kuvuganya Putin ate semateeka yagikwatako because semateeka yasooka jasooka okufugiramu nga tekkiriza muntu kuvuga bisanja bisukka 2 ebiri consecutive naye nga semateeka ekugamba ate bw'owummulamu kimu n'okomawo ate oddamu n'obafugayo 2 era kyeyakolanga nga gy'abeerawo emyaka 10 ng'addira ng'ateekawo omuntu oba abadde prime minister ng'amuteekawo ng'akulemberayo kimu ng'ate Putin yakomawo ng'afuga emirala 10 nagamba lwaki mbonaabona semateeka n'agikyusa kati Putin ajja bafuga abafuge paka lwe balyesalira amagezi bugenza okukyama kyagonnako olwaleero ng'amawulire g'omunda galaga Putin is sending asindika kye bata execution squads with orders to kill his own men agenda sindika bali abazibu ennyo execution squad with orders to kill his own men if they try kudduka mu lutalo abagezaako kudefectinga battibwe agenda kuleeta kye bayita brutal tactics for dealing with disasters wuliriza orders zikyuse munnamuggwanga erya Ukraine erya amagye g'eggwanga erya Russia Russian troops are being ordered to kill defectors trying to flee the war abateekateeka okudduka olutalo n'okwewaayo because Ukraine egamba mulwanirira interest zitalina za ggwanga za muntu omu Putin lwaki mukola kino you have the sense of humanity
abeewaayo tugenda bakolera enteekateeka mufuuke ne bannansi b'eggwanga lyaffe. Kati bataddewo execution squads are reportedly being drawn up to kill attempted oba abagezaako, those who are attempting to defect. Okuva olutalo lwe lwatandika ennaku z'omwezi nga 24 abasibe ne bannyabo olunaku lw'enkya zigenda kubeera ennaku z'omwezi 24 lwatandika February tuli mu March enkana mwezi mulambirira nga emundu etokota kikuddiramu. Ng'olutalo luno lutandika abasirikale bangi oba bannamagye bangi okuva ku sayidi eri ey'omu Russia tebakyagala. Since the start of the war, Ukraine erumiriza babadde batwakinga n'okutapinga mu masimu g'abakomando b'eggwanga erya Russia, Russian phone numbers ne messages ebeeweereza. Nga balaganga bba abasirikale abamu ku bo si bamativu n'ensonga ezibakubya baganda baabwe munda mu ggwanga erya Russia rather munda mu ggwanga erya Ukraine. Kyova olaba president buli kaseera yabagambanga, you people surrender, this is a useless war, people are dying for nothing. Kwe kuteekawo n'omukutu guli, kwe kuteekawo ne kye bayita amnesty eri omusirikale w'eggwanga erya Russia eyeewaayo. Tewaliwo kimutuukako senga tebakwata bukwasi ku mpaka. Wuliriza, okunoonyereza kulaga a few days ago ettanka kamanda omu yabadde ayogera ne banne saying he would want oba would like to defect. Era mbono yabadde mu discussions n'aba security services mu kibuga ekikulu kye bata Kiev. Story eraga nti Russian officer yavuze tanka ye, drove up his tanker mulimu n'abaana abato abajja okulwana olutalo. Lengera Isma Abdulagi Mov basebo ne bannyabo waliwo n'akasente okusinziira ku mawulire genda bawano gennyongera okukakasa. Okusinziira ku mawulire balaga nti bw'ofuuka defector oweebwa omutwalo mulambiriro gwa $. Ngenda kuleetera lisiti y'abagambibwa okuba nga be baakadifecting okuva mu magye g'eggwanga erya Russia nga bava mu lutalo ne bayingira munda mu ggwanga erya Ukraine ne beewaayo. Kyova olaba Russia egamba kakati ngenda kuleeta abazibu ennyo, ngenda kuyingizaawo execution squad with orders to kill his own men, those who are trying to defect. Aba bagezaako okudduka olutalo nno luno bassebo ne bannyabo lukyali luzibu because ogenda okuwulira beerumiriza okwagala okukozesa omukka ogw'obutwa oba ebyokulwanyisa ebyobulabe, biological, chemical n'ebyokulwanyisa bye bayita weapons of mass destruction. Mass destruction kitegeeza ebintu ebitta abantu abangi ate kirindi. Waliwo tension ne talks na buli kimu eri amagye g'eggwanga oba abamu ku basirikale. Kati kino si kyajje, abamu ku basirikale ab'eggwanga erya Russia
abaagala okusala ekkereje badde eri badifectinge. Kino kivudde ku kye bayita low moral as Russia's military kwegamba nti amagye g'eggwanga erya Russia gatandise turealize nti bye tulwanira kiye tufunamu ki. Why are we killing our brothers? Era amawulire of course asobola okubeera propaganda naye there are some people, there are some soldiers who are defecting. That's a fact. Kati bano bategedde Russian forces are aware of the hopelessness of their situation. Chovola, but they have increasingly basazeewo okulondawo okudefectinga bano baba ba deserters to avoid death. Abakakasizza bino be ba Center for Defense Strategies, a leading Ukrainian think tank abalowooleza ebyentalo defense strategies. Bakakasa basebe ne banjabo nti olunaku lwabadde lwajjo ku Monday ne ku Sunday abakulembera amagye munda mu ggwanga erya Ukraine's armed forces bagamba nti abasirikale 300 Russian soldiers refused to comply with the orders to carry out combatant. Uliriza nti abasirikale 300 baganya comply kwegamba okukanya ne orders z'abakama baabwe okubaka ebitundu bye bakuba. Ekitundu kye bayita Same region kyabaddemu kye bata intensive fighting. Okulwanagala kuli kwennyini abasirikale kigambibwa 300 okuva munda mu ggwanga ery'omu Russia. Era bano bagamba aba Center for Defense Strategies bagamba the previous day olunaku luli olwasooka ate nga terunaba kuddako olwajjo wabaddewo okulinya kw'omuwendo in the number of defectors and enemy soldiers declining to fight. N'abo ba enemy soldiers oba abasirikale b'eggwanga erya Russia nga baganya okwongera okulwana. Mu Southern Kherson ne region endala gye bayita mu Koryevi ekimu kivudde oba ezimu ku nsonga ezibatandise okubatiiza having seen the real strength of the Ukrainian defenders. Abasajja mbu Abayukraine bakuba emundu bali organized. Kino kitandise okubamalamu amaanyi. Ensonga ey'okubiri gye bawa basirikale bannaabwe enfa gye bafaamu. Ensonga ey'okusatu gye bawa the aim ekigendwa ky'olutalo no tebakitegeera era tebaganyulwa. Ekyokusatu bali in contact kugamba baba sweet talk baba sweet talkings bano ab'eside ya Ukraine babasuubiza ebintu bingi nti bannanga you people you defect bamunajja eno tugenda bayisa bulungi bamuneewaayo. Of course kino Russia yakigezaako negamba abasirikale b'eggwanga erya Ukraine abali mu kitundu bwekiti you surrender for your own safety nti ku lw'obulungi bw'obulamu bwammwe mweweeyo era tetugenda kubayisa bubi. Kigambibwa nti n'ebitundu ebiriraanyeewaawo Ukraine etandise okubanga ebi recapturinga ebyali bitwaliddwa amagye g'eggwanga erya Russia. But the
occupiers are no longer interested in easy money and the possibility of looting which they were promised before the invasion. Nti bano babasuubiza nti mugenda funa akasente akamangu musobola n'okwebbirayo nga ffe twagende Congo gwasooka ne tubbayo eyabba olubaawo eyabba omuggo eyabba golodi. Babisuubiza abasirikale nti mugenda kubeera ba beneficiaries mu lutalo luno. Abakakasa bino Ukrainian Ministry of Defense's Intelligence Agency era egamba obumu ku butawuni near Kiev bwabadde recaptured yesterday because waliwo olunaku lwe twatandika okuweereza nga tubagamba nti bannange Omurussia ali kilometers nga 65 zokka from the capital city era bwawamba capital city automatically wagenda kubeerawo regime change. Kati butawuni bwonna obwetoolodde nga onoobojja Kampala n'owamba kalika mukono katawuni kaba kaliranye Kampala ne butawuni awo bwonna yesterday bwabadde recaptured by Ukrainian forces. Russian troops bagamba nti batandise n'okutunda ebye baabawa okulwanisa cars after changing into civilian clothes. Bambala engoye eza bulijjo bavuga emmotoka towards Belarus border. Oba owantu wonna omwana n'akwata kitanka kye baamuwa okuvuga oba kajipu n'agamba mpaamu zompaamu nadda mu ngoye za bulijjo. Because eno tactic eno basinga kugikozesa nkuwa ekyokulabirako senga muba ne poliisi emu mu kitundu nga kale eriko abasirikale nga 6 abantu bonna mu kitundu nga 2,000 ne bagamba kati nedda ekimala omusirikale omugezi kyakola kwe kuteeka wali ekyokulwanisa n'ayambala engoye za bulijjo asobole okutaasa obulamu bwe because osooka n'obala mu mundu ninamu amasasi ameka nti nsigazaamu 12 abantu bazze emitwalo gy'okoma okubako omu oba okukozesa essasirimu abantu gye beeyongera obukambwe. What you do, teekaawo uniform siiyo ya gavumenti manya yaffe abantu ba bulijjo n'emmundu yaffe yambala engoye ze za bulijjo. Messages. There have been reports also of intercepted messages from abasajja abali demoralized ab'amagye g'eggwanga lya Russia in which they talk of officers who shoot themselves in legs to go back home. Wuliriza nti abaana bakooya olutalo bw'alaba nga ekyokwekuba okugulu kuba because these bano bayita ba casualties bw'abanga akubwa oba mukono nga takyasobola kulwana gwe bazeeka bano batandisa okwekuba amagulu basobole okumuteeka ku gundi bamuzze waka because oba tokyalina mugaso nga bakubye okugulu. Waliwo reports of soldiers shooting themselves in legs to go back home. Abakakasa bino US ne UK intelligence reports era bakizudde nti waliwo kye beeta morale eri wansi nnyo amanga Russian troops as they lose. One Pentagon document described nti soldiers simply parking their vehicles and walking away from the war into woods. Baleka emoroka byabwe zatirere zaabwe biki n'agenda nga agenza okufuka oba okwetawuluza nabula najja mu uniform. Era boogera about 1/4 of Russia's military is comprised of ekimu ku kitundu ky'amagye g'eggwanga lya Russia kirimu abasajja abayina who are usually assumed to have a lower morale than professional soldiers. Waliwo ebifaananyi satellite images of some troops killed in action.
ne documents eziraga 3 of elite GRU special forces fighters one of them benkugambye balina emyaka 19 n'emyaka 17 omulala wa 33 bajjane bennagambye jja abattibwa Russia yakakkirizako bajjano babiri bano bagamba twakatta bajjano batano Russia nga yeggwanga in fact omu Putin ye yamubika Russia admitted to having lost combatants 498 bino yabikkiriza mwezi guno nga gutandika butandisi wiki yasookera ddala right now Ukraine put the eteeka omuwendo gw'abantu bannansi b'eggwanga erya Russia abasirikale troops soldiers abakafiira in action bali 1,015 almost 2 weeks ago Ukraine yali egamba bakata bannansi b'eggwanga oba abasirikale 1,300 figures zino zali published briefly this week ku website emu munda mu ggwanga erya Russia nga bagamba abasirikale Russian troops abakattibwa bali 986 wuliriza abantu abafiira obwemage busimanyi bya NATO tolina kwegatta ku NATO abasirikale kino kyaliko ku gundi nkugambye yo mu Ukraine agamba 1,500 bafu onagamba ekinene nnyo jjukira luli yasooka nakkiriza twakafiirwa mu wiiki ezasooka nga 2 twakafiirwa abasirikale ekyamazima 498 kati website emu munda mu ggwanga erya Russia yateekayo omuwendo briefly this week nti bakafiirwa abasirikale 986 era nga bagamba nti balina abali injured 1,600 mu 1,553 Russia oba Soviet Union olutalo lyasembayo okulwana olw'amaanyi yafiisa abasirikale 1,500 Russian troops died in Afghanistan after the invasion eyali omwaka gwa 1979 about 10 years guno mwezi bwezi naku 3 Belarus gye batwala abasirikale abafunye injale ne babajjanjabamu abamu abatakyasobolera ddala ne babazza ewaabwe munda mu ggwanga erya Russia batuuka nga bali mu kibaita terrible condition nga balina ebiwundu ebifenyereketa kubanga abamu bamala n'ennaku nga tebafunye emmere era bagamba ne military hospital mu kibuga ekikulu munda mu kibuga ekya Moscow nga Kampala weeri bagamba nti it is overwhelming kugamba abalwadde bangi nnyo nabadde ndaba director of the Center for Defense Reform think tank ng'ayogera ki ekiviiriddeko amagye g'eggwanga erya Russia okutandika okudduka wuliriza ono akakasa the former government intelligence advisor agamba abasirikale 220 members of the Marines brigade had refused to fight and that one brigade commander in a special forces unit was suspended after refusing to send in reinforcements. Yagana kamando mulamba wa brigade eyo uliriza ba Marines 220 bagana okulwana